carried out acts prejudicial to national security and public safety. Mwakola ebikolwa ebimenya amateeka nga bitoloola obukuumi bw'eggwanga. That you orchestrated and executed a violent attack on Kibibi police station. Mwateekateekera ne muteeka mu nkola okulumba poliisi ya Kibibi. And also Butambala Electoral Commission Service Center. Ne Butambala akakiiko ak'ebyokulonda aka Butambala. Where they were carrying. Bwe bali bagattira obululu. And you caused serious damage to sections of the road. Era ne mwonoona enguudo. Between Butambala and Gomba. Abantu 10 baafa. Wano mu charge sheet bo bagamba abantu 7. Naye ne baba 7 tebafuddeyo kugamba nti battibwa gundi ne gundi. Era abantu abatta abapoliisi oba amagye agatta abantu abo tebali mu kaguli, tebabavunaanyizibwako misango. Tutaddewo akazito DPP annyonnyole oba ddala waliyo fayiro gye batambuza gye banoonyerezaako ku abo bennyini abaapuinga trigger ne batta abantu. DPP agaanye. Ng'omulamuzi bw'atugambye tewaliwo kkooti endala ng'abasibe be bamwe bajje wano ne batwala mu kkooti endala. Eyo kkooti eba emanya mateeka, tekikkirizibwa mu mateeka, tekirabibwangako mu mateeka, ne kirabibwa mu misango egitali mu mateeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.